Basatu bakwatiddwa poliisi ebayambeko mu kunoonyereza abassejjajja ISMA OLAXES omuli ne ddereeva we waswa naye yagombeddwamu dda obwala. Amannya muziko Alhaji Abdulnoom Nyamishafi Kulwanga ogamba otya munywanyi kansubire nti nkuyegezi kyakkubira enduulu. Tuli mu kadde kannako era amawulire ge nkuleetedde gandibagazzaamu essuubi kunoonyereza sinakindi nga gatumaliramu ddala. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde jjajja ISMA OLAXES Kalevu amanyiddwa nga Tusuubira Ibrahim amannya ge amatuufu yakubibwa amasasi mita 3 okuva ku maka ge Ekyanja mu Kampala mu divizoni y'e Nakawa. Olwaleero omwogezi wa poliisi Afande Enanga wabadde ayogerako eri bannamawulire e Naguru akakasizza okutiibwa kwa ISMA kwali kupange era bamukubira kumpi nga bamusemberedde. Enanga agamba driver we Mathias Waswa n'abalala babiri bali mu mikono gya poliisi era bwe batyo basobole okubeera nga bayambako mu kunoonyereza anti gwe bakwatidde mu kituli yabeera omubbi. Ayongerako n'agamba ttiimu ya poliisi ekola ku by'okunoonyereza ku musango guno ekyagoberera entambula ze ez'olwomukaaga okuva emunyonyo gye yagenda okusambira omupiira bw'atyo n'avaayo n'ayolekera emutungo ku Nyakana bba okulya ekyeggulo ate ku ssaawa 2:15 ez'akawungeezi bw'atyo n'ayolekera mu maka ge Ekyanja. Okusinziira ku Enanga agamba nti bwe baatuuka ku roundabout y'Ekyanja yafuna essimu emukubirwa era bw'atyo n'asalawo abeere nga ayimirira kubanga essimu egwe yayogera naye yamugamba ayimirirawo basobole okuba nga basisinkana ate basobole okunyumya nga beerabako. Bw'atyo yasobola okubeera ng'agamba omuvuzi we Mathias Waswa apaakinge oluuyi oludda ate balinde amusuubizza okumusisinkanawo. ISMA OLAXES agenda olulaba nga wayise ebbanga ddene ngo amukubidde essimu talabikako bw'atyo n'asalawo ayolekere mu maka ge Ekyanja. Poliisi tennakikakasa nti oba eyakuba essimu eno yali mu lukwe oba nedda kubanga tebannaba kubanga bazuula kituufu wabula bagenda kweyambisa ennamba eno ate esobole okuba nga nayo ebayambako mu kunoonyereza. Poliisi yongayo esambaza ebizze byogerwa nti ISMA yakubibwa SMG oba emanyiddwa nga submachine gun wabula yali pisitoola gye bakozesa okulaba nga ate bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Era okusinziira ku Crime Intelligence Directorate wamu ne ba forensics ba poliisi ng'ogasseeko ne IT Directorate bagamba nti abatujju bano baali babiri. Poliisi yasobodde okuzuula ne giraavu era embwa za poliisi zasobodde okubeera nga ziwunyiriza okutuusa ezazudde emu ku gloves ezigambibwa okuba nga zakozeseddwa okutta jjajja ISMA nayo ebayambeko mu kunoonyereza. Poliisi esabye bloggers bonna n'abantu bonna abatiisibwatiisibwa bayangweko mangu eri poliisi bababuulire abeewale okubeera nga ekinajja ate kiyinza okuba nga kireeta obuzibu anti kakati ekyokutta aba bloggers tomanya kyandifuula ekiyatabaala anti n'ali eka ekimulumbayo ekijja omanyi kinyaga bitono. Poliisi w'ogibuulirako mwana toyinza otandika okukola okufeffetta wamu n'okunoonyereza. Omukama akunkomere.